maanyi geeyongera erinnya ojjadde okuba nti mu bantu owulira nti likubye abantu nga kati bakwogerako Ibrah Kabadiya erinnya ali kati nze olaba nze bosi wange yandaga nti buli kimu kino kyendi nja kukiba kuba yakingambako njafuna tikitoko nga yakibi yangambako buli kimu kino sikyewuunya nnyo kubanga mbadde nkimanyi nti kyo kijja bbaawo kuba kyekituufu kingambangako nti luliba lumu ojja kufuuka ensonga atibwa atwalibwa mu kkomera kyekyakutwaza mu kkomera mu kaseera ako n'abalala ate ne bavaawo kuba omukulu tulaba teyagenda mu kkomera n'omukulu omulala anti ze abasajja abo nze bansigaza nebankota bo ne bantwala mu kkomera nga kibanda yamaze okugenda kati ze bansigaza kuba baali bangi bo baali maze okugenda okuwera ebankaba wotuuka mu kkomera musango ki gwe baali bakulanga nze nga nze sayina musango sayina musango gwaliyo kuba simayina musango ki gwali wankwasa so tebakugamba omanyi woyingira mu kkomera bakuyita okole statement ne bagamba fayiro ya gundi eriko gundi musango bwe guti so tebakunyonyera musango ki tebanyonyera musango ovaayo otya mu kkomera muzeeyi wange era yanjijayo alien yaja nakujjayo yabeera paka banjijayo abantu bagambye Ibrah okuvaayo kwa Ibrah gulimu omukono gwa gavumenti mukolaga fango nekolagana ne gavumenti sifuga ine gwanga government sifuga ine gwanga of course egwanga litwalibwa government gwani president yo likakuta Museveni si yenyine no government yena of course nera ya kuyomuku omikono gwa government ogwa wagulu kati kankubuuze government yalina kwatanze oba mukulu bajjo yalina paper spray ebintu bya government no kulagira omusirikale ashutinga omuntu amasasi awo gaba mateeka so simanyi ngeje bagatafutamu nti either bakwata n'obooli gwe mukulaba abisaso erifuluma abawo ensonga lwaki lifulumye kakitegeeza owa polisi oba owa security ali live ogenda okunnyonnyola embeera yaliwo then netutunuulira ne scafe yaliwo mbajja omusirikale si musirikale akulira gavumenti simanyi paper spray yavaawa yali muye bani aba ne paper spray ngeezo ziba kwerinda ku muntu ki lwalunulidde Ibrah Kabadiya ne bagamba afuuse ensonga Ibrah yani yeesiga ki amaanyi agajjawa 10 phase weli bosi wange wali 10 phase ye top 10 ye nanyini byonna Ibrah obulabye industry ogiraba otya eyabayimbi eyabapolitician eyabapromoter ogirabye otya gwe ebbanga lyogibaddemu kati tuyingira emyezi 8 ng'oli ku ali emyezi kumpi kakali tugenda mu mwaka ng'oli ne alien kati ze kituufu kiri nti industry eno ze bosi wange ne wagiyandeeta zirabye yangayo wapya nze yanjiri wansi wasemba wansi mwali mubizannya mutya naye muniga emanyi wabikonde nze ne muniga weno nankulayo okuzoganya beno wanawa ndi weno nga mulimu netteeka oba temwalimu okutwala kati odenze badde nga wano mu Kampala nga tulina batopa basembayo city ate ino mwagambayo so industry ogirabye eyabayimbi enkokole ziri bayimbi ba promoter ogirabye oti ogiretinga otya 2023 omwaka gwogibaddemu kyenyiza okugamba eno industry eyonga iyo bino ebintu bya ddala ize kukyangamba bona sanko bintu bya kale nga tuli baniga nego baniga ffe bo weno wansi kati bino ebintu by'abaana abantu bya ddala bya ddala nnyo temulimu kuzanya bubadi mulimu okufa kungi abasinga balowooza akyali mu wakati ne bajjo kali kabadi bintu amajera mubuuza ng'ekituufu era singa teyali paper spray yani kubudde ekyandizeeko mbaniza wonna w'omusinzidde 2023 ffe twamutandise dda naye tumutandise mu style bampita rupi nanyini bwino nanyini industry abasinga bampita king of analysis CEO RP promotion okusinziza wali eri ku munyenye gwanga mbaawo mpolampola nga mbaweereza kuva ku Monday paka Friday program Kawungezi Express mbaawo mpolampola nga mbaweereza then ne ku Saturday amba ku program emanyikidwa ng'ekigunda nga tuweereza of course katwabula muziki abye bitufudde ensonga abye bitumanyisiza eggwanga Uganda n'ebunaayira mbaniza wonna wosinzidde kuobe ng'oli bunaaya mu kiyumba this beautiful episode njikusindikidde egenda kukunyumira then wali ku 9:8 Metro FM nkubali ennyimba esinze okwokya mu kibuga Kampala yes Sunday musampaka mwenda naye nga mbaniza mwenna mu kibuga Kampala we tusinzidde tuli live and direct nakulabye naye nga mbozi tugenda okuwayamu of course tuze tutunulya industry ya Uganda ekyuse
abayimbi mwawanvya ne mugamba wa abamumonya aboogere si bayimbi abano si bayimbi mugamba business negaziwa kuva mu kugaziwa bingi ebyenjawulo ebyajja mu entertainment business akosa abantu abaze nga bevumbulira erinnya naye nga ndilwaleero ndi musanyifu okubanga negatiddwako fangon product oba fangon soja ataako okubanga nyaniriza muganda wange Ibrah neera abali abasiraamu bagamba assalamu alaikum baseeka mwenna gye musinzire. Ibrah ogamba otya taata we? Yendise. Obulamu bugamba ki? Obulamu li fit. Ali ku channel yaffe Xclusive bwino ku bwino enkola ya video mubuuzeeko. Mugamba muti abali eyo abagiriko emnyonyi y'eggwanga. Ibrah obulamu bugamba ki? Obulamu bweyagala. Obulamu si bubi. Embeera egamba ki? Embeera nnungi. Amanya amatuufu gwani? Bambita Ibrah Wampamba. Wampamba Ibrah. Oli musajja mugiso? Oba mu Eastana musajja Muganda. Oli musajja Muganda? Wampamba wamani na musajja wange bayitanga Wampamba. Mujjukira nali manyi musajja mugiso. Omusajja Muganda wedira ki? Ndi musajja Mulangira. Mulangira. Ndina Mulangira nga nesimye okutulako n'Omulangira. Musajja Mulangira. So Ibrah obulamu bugamba butya? Obulamu bweyagala. Obulamu si bubi. Obulamu bwa Ibrah omuntu atabumanyi akasooka okumulaba. Ibrah yani? Kuba alina ekifaananyi ky'abaddala naye Ibrah kyakatuwayewayemu abatamanyi Ibrah yani? Ibrah yenze mwennyini nyini. Je gwe mwennyini? Yesebo. Nze mwennyini nyini yenzaali wano eno. Obulamu bwa Ibrah butandika butya nga tetunajja ku Ibrah tumulabye ku fangoni n'ebisigadde bujja butya butandika butya? Obulamu bwe buwanvu era nga bumanyi ensonga za ghetto zakuyita mu bintu bingi nnyo. Ekituufu. Paka otuuka oyagala ogenda okuba ng'otuuseeko. Bwe kiri. So atulaba Ibrah life ya ghetto akulirawa azaalibwawa era abazadde babaayo be baani? Ibrah akulidde mu Kampala. Ibrah akuliddeko e Nankulabye, Saasi ne Bwayise. Naye nga nzaaliddwa wano Nankulabye. Ozaalibwa Nankulabye. Wetusinzire by the way to live and direct okuva e Nankulabye. Tuli ku Barako Lounge. Ekifo ekyakabi ekyabali ba ssente abalaga emipiira n'ebisigadde ekifo kyakabi kirungi nnyo. Nayitawo olwokusatu lwali lwakubiri wiiki ewedde nga nvakulaba muwala wange wansi wali nenywawo ka beer one for the road. So Nankulabye Bwayise n'efo ebisigadde. So kitegeeza oli mwana wa ghetto. Mwana wa ghetto. Omwana wa ghetto ono obulamu bubadde butya nga tunatunuulira engeri erinnya gyezze bubadde butya obulamu ng'omwana wa ghetto? Obulamu wa ghetto beeramu ebintu bingi nnyo. Omuntu wa bulijjo byatasenya kulabako omuntu agenda wulya ghetto n'atamanya ghetto kyeki. So obulamu bwa ghetto buno mu kubuyitamu wagendako ku ssomero wabugumizibwako n'olumba essomero oba tewatunula ku mbaawo? Mbaawo saazirwamu nnyo. Esebo nendaba nga byensoma wedde mbitegeera nenzikomyawo. Wabala mmeka? Nabalamu era ensaamusaamu nenzituusa we nazituusa. Wabala nsaamusaamu esigale nogamba nzitadde. So wokula life ng'okuze kiki wali oyagala okubeera before kino kyetutunuulira abantu kyebaagala kyetunatuukako ekinyusi kyebagamba nti yes omusajja ono abadde bwati ne bwati. Wayagala kubeera ki era mu bulamu bwa ghetto bwakolanga ki ekyakubeezaawo mu ghetto? Kati nze mu bulamu bwange nali musajja mulunzi. Nalundanga embaata, nalundanga enkoko n'embuzi. Nze nganze ewaffe wawe nabeeranga nekyala nali negumanya ebikonde okuba bokisa. Okuba bokisa ne paka kati yankyali bokisa okyazikasuka eŋŋumi otrainingirawa? Trainingirawo nyine awakawo emakindi. Ku fangoni kwokasukira omukono. Bagamba babokisa tebakkirizibwa kubanga bakuba eŋŋumi mu bifo ebyenjawulo. Bobokisa disipulini yababokisa ebeera etya? Ate kakati ebikole nasooka nembiteeka eri nasooka atambuza emirimu gya boosi wange. So tulire Ibrah atakumanyi obulamu bwe obuvaamu obwo butambula butya okutuuka we tukusanze olunaku lwaleero? Obulamu okutuuka wano nga wendi era boosi wange oyo kubanga eyanjija wagiyanjija n'anteeka guwunda bira buno obudde kubanga buli kimu kyendi ntambulira mu bigere bye. Buli kimu kyendi wano eno sinza akyefudde owala boosi wange. Bwe kiri aliyeni akujjawa? Aliyeni yanjalo Nankulabye. Yakusanga Nankulabye mu haso zo oli mu kugatta bintu byo nemukwatagana? Yanjija Nankulabye. Bbanga ki oba ojjukira mwaka ki era bbanga ki emabekako? Guno omwaka si wala. Guno omwaka obanga mwezi oba gwokusatu awo oba gwakubiri wegutyo awo. So omulabi ajja kwebuuza Ibrah okwegatta ku fangoni ojjanga ani? Najjanga
era najanga bouncer era abazo okugala omukulu oyo okumubeeramu okumugala omukulu wali eringa alina okubeera mu system namubeeramu. So otandika okukola ne Alien mutandika di official n'ogamba nti akuyisa otandika okukola ojjukira ebbanga kyemabegako oli watandika okukola naye obanga mwezi gwokusatu awo shayikangawo gutyawo nga mugwokusatu awo. Okay. So mutandika okukola project kyali kitya mu kutandika okukola waliwo obukwakkulizo waliwo endagaano waliwo ki? Kati nze mulamu bwange nalesipanga nkona muntu muyimbi kyangambaawo. Yesewa. Nalesipanga nkona muntu muyimbi era olwampita nentuukayo nga ndaba omuntu gwendaba muyimbi serebu yate nga obeera naye takulaga nti wamaanyi tavimba talina kavimba ako bakavimbe abaana engeri gye baviira n'akavimba olwamusanga muntu nga ndaba nga muntu wa bulijjo. Yesebo. Naye nga wamaanyi wabula nga yakulaga nti ki wa bulijjo. Okay. Tandika okukola ekyo mpola mpola. Ibrah wabadde awo ku Fangon bbanga kiri obaddewo emyezi kati kiri almost tuli myezi 10 oba myezi nga 9 bwobaddewo. Obulamu bwabadde butya ku Fangon? Obulamu ku Fangon buba bulungi nnyo kasobeerawo nga gwaliwo nga goli wa ddala ate nga byokola byaki bya ddala. Okay. Nga toli mu mbeera mbi. Obulamu buba bukusoogera okuba nga bukutambulira bulungi nnyo. Fangon erina amateeka agagifuga nti Ibrah wakola bw'ati kigwa bwe kine bwe kiri. Fangon erina amateeka agagifuga yo nga yo Fangon. Ate buli muntu ali ku Fangon atambula kyekimu. Waffe bosi waffe yatugamba buli muntu ali wano ewaka. Fena tuli ku level y'emu. Teri kunyoma muntu teri kuyisa. Tewaliwo mukulu tewaliwo muto. Fena ewaka tubeere kintu kyekimu. Omuntu watuuka mu kampuni nga Fangon abamu batera okunafuya because nsubira wotuuka ku Alien Skin yalina babounce abalala twalengera bajuuko n'abasigadde bonna abaali baliwo abantu baali bagwerako wobasangawo oba tewabasangawo? Nabasangawo. Ojja otya okulinnya eddaala era obeere nga kati gwali ku kiro ekyabbe eky'omukulu Alien? Kati zolaba najja najjuuko. Wajja nejjuuko jiko yakuleeta ku Fangon? Okay. Jiko yantula ku Fangon. So we mutuuka nejjuuko juko ye n'agenda gye yagenda gwe n'osigalawo? Byatuukawo. So njagala tunulire erinnya lya Ibrah Kabadiya livaawa? Erinnya lya Kabadiya era omukulu eyalimpa mwennyini. Omukulu yakuwa erinnya lya Ibrah Kabadiya? Omukulu yambulesigako eryo erinnya. Kabadiya lwaki Kabadiya mumanya go nayandigambye Ibrah Tinti, Ibrah Kavimbo, Ibrah Gundi, Ibrah Maaso, Ibrah Saizi, lwaki Kabadiya? Simanyi wajja yalijja nange naye ndi ayo wakera nga mpita Kabadiya wa Kabadiya omukulu nga yalimpawo ekyo mpola mpola. Sebo oba ku Nobati. Kuva ku Nobati? Sina ku Nobati era mabega kere. Before Nobati nera kintu kyaliwo. Tutambula ofuna erinnya ya Ibrah Kabadiya. Abantu bakutegedde nnyo ne bagamba nti Ibrah ono yaani kwe tuvuddeko lwaki tukunoonyeza. Ibrah Kabadiya erinnya we lijja sikando tusoose okulaba eya Nobati. Si ekyaliwo gwe ne Nobati era ekya Nobati kyali kitya? Eza Nobati kati twali ku Papazi nga tugenze funa ku bintu awo nga tulina ekibanda. Kale tubadde tutunuulira Ibrah emboozi ya Nobati Events naye ate eyongera okuleeta mu bantu okwebuuza Ibrah yaani ki ekyaliwo ku Papa Sport nga mulina omukulu Nobati Events omuteesiteesi w'ebivvulu? Twali ku Papazi awo nga tulina ekibanda twali abantu 3 kati nze nempitire nga nyina ebintu binagenda okugula ice cream wali eri ku kawunta nze nempitire emabbali kati kibanda ye naayita eno kati mu kujja kibanda kwaleka abantu batuddawo ne Nobati kibanda yatamenda mumanya nenga Nobati amanyani amanyi Alien yamanyi kwali amogerako kubanga yadde eyo nayogera ku muntu nenga ye gwayogerako tamenda mumanya nti ono yani Nobati kati kwaliko gentleman mala yali awo kibanda oyo mwabi nasituka kujebuza kwani ku kibanda kati Nobati yo yasitukira nze mbandi ngenda okulya tugudde mu macupa Nobati ngakote chupa namukwatira titwabinyako. So ku Papazi mwali mugendedde Nobati oba mwali mugenze kulya kamere? Kati twave waka ng'omukulu Misaki akubidde kibanda nga muyisaawo ne twajja kuliko waliwo omukulu munamawulire eyaliwo ng'ayagala byakwetonda nekituukawo kati tuba tugenda tugamba kafune kwano kwa ice cream kibanda naye nayitawo neno ze nempitira emmanju kati twasanga yo Nobati nga tumena mumanya
kati mba tina asubira ntwaka yekalabyo no mukulu bonna ko yangere jabiriyo ngamuwa lero lukoze eki lero kaweddemu okay uchali so tuva ku skando ya Norbert ali yenyeyongedde amaanyi Freedom Star yali eweda I think so yali yagwadda tutambula mbulambwe tutambudde mbuno nga tukola skando zijja Ibrah amaanyi geeyongera erinnya ojjadde okuba nti mu bantu owulira nti likubye abantu nga kati bakwogerako Ibrah Kabadiya kati nze olaba nze bosi wange yandaga nti buli kimu kino kyendi nja kukiba kuba yakingambako njafuna TikTok nga yakibi yangambako buli kimu kino sikyewuunya nnyo kubanga management kyo kijja bbaawo kuba kyekituufu kingambangako nti luliba lumu ojja kufuuka ensonga byaddala teryakulemeza nobody gambayo buli kimu ekijja n'ebinyenyere era ebijja buli kimu byakingambira nga ekitambula so wetutambudde wiiki ng'emu emabega tulaba skando eyingira mu mawulire esinze abantu okwettanira abantu ne bagyogerako ne bagitunuulira scafe baddewo wakati wonera omutesitesi w'ebivulu amanyikiddwa nga bajjo kyali kiteera kyekyaliwo omukulu mu bajjo oyo bajjo ebyaliwo byebyo era nga bibawulira nti byalimu amasasi byalimu bingi naye kati ebinolaba mulamu byo bibaawo kituufu kuba tulaba nga bajjo nga Ibrah osooka ojja mu kiripu ezitambula ku mitimbagano zebalaba ng'osooka ojja ate omukulu akwata paper spray agikufuuyira oddayo ate tulaba emmotoka ekomawo omukulu yalinamu paper spray ye nga ye kimanyi wali era yamazima agamba ife binafe byaddala byakimafi yabyo byaddala osobbe okuba kukomesawo netukusanga kati twamusangawo katubimusana tukwera kiba kitegeeza singa twakusanga ewalala gwe mbajjo nga ggwe wandikozeewo ki kituufu kitegeera nekuba okukulagako kitugenda empola so ekitegeeza bajjo mu mbeera eno yali asusse era yasusse kalama yasukka nnyo okubanga yetalina kikyamaanyi so mu mbeera eno tutunuulira mu scafe eno yaliwo Ibrah akwatibwa atwalibwa mu kkomera kyekyakutwaza mu kkomera mu kaseera ako n'abalala ate ne bavaawo kuba omukulu tulaba teyagenda mu kkomera n'omukulu omulala anti ze abasajja abo nze bansigaza ne bankotabo ne bantwala mu kkomera nga kibanda yamaze okugenda kati ze bansigaza ko baali bangi baali maze okugenda okuwera ebankaba wotuuka mu kkomera musango ki gwe baali bakulanga nze nga nze sayina musango gwaliyo kuba sibalina musango ki gwali wankwasa so tebakugamba omanyi bw'oyingira mu kkomera bakuyita okole statement ne bagamba fayiro ya gundi eriko gundi musango bwe guti so tebakunyonyera musango ki tebanyonyera musango ovaayo otya mu kkomera muzeeyi wange era yanjijayo ali eniyaja n'akugjayo yabeerawo paka banjijayo abantu bagambye Ibrah okuvaayo kwa Ibrah gulimu omukono gwa gavumenti fango nekolagana ne gavumenti sifugayina eggwanga government sifugayina eggwanga of course eggwanga litwalibwa gavumenti gwani president Yoweri Kaguta Museveni si yenyini eno government yenna of course neera y'omu ku mikono gwa gavumenti ogwa waggulu kati kankubuuze gavumenti yalina kukwata nze oba mukulu bajjo yalina paper spray ebintu bya gavumenti n'okulagira omusirikale ashutinga omuntu amasasi awo gaba mateeka so simanyi ng'egye bagatafutamu nti either bakwata onooba oli gwe nga gwe mukulaba abisaso erifuluma wabawo ensonga lwaki lifulumye kakitegeeza owa polisi oba owa security ali live ogenda okunnyonnyola embeera eyaliwo then netutunuulira ne scafe yaliwo mbajja omusirikale si musirikale akulira gavumenti simanyi paper spray yavaawo yali mu ye baani aba ne paper spray ng'ezo ziba kwerinda ku muntu ki so Ibrah mu mbeera n'abantu bagamba nti Ibrah watya ayinza okukubibwa bande badde bamukuba amasasi scafe eno wegitunulya embeera eyaliwo kyali kituufu ekintu ekyokutuuka kuba sikaali yafulumya amasasi naawe wennyini olaba okusika omugwa n'okwaliwo embeera eno yakuyisa eteera nga gwe yagiraba naawe yali ku on scene anti kakati golaba bwetubera ku fangoni gabanga magye nti omukumi yenna akirizibwayo otuulako ekikyamu dani boosi we
oba kitegere kino okkirizibwa okukuuma mukama wo. Kati nze ndabanga Daudi eyalumba Goliyasi yesize Mukama Katonda. Kati nze nali Daudi naye ate nga nesize kibanda nenkwata ejjinja ow'emmundu n'agwambala. Abantu balutunulidde Ibrah Kabadiya ne bagamba afuuse ensonga. Ibrah yani yeesiga ki, amaanyi agajjawa? 10 phase weli bosi wange waali 10 phase ye top 10 ye nanyini byonna. Ibrah obulabye industry ogiraba otya? Ey'abayimbi, ey'abapolitician, ey'abapromota ogirabye otya gwe ebbanga lyogibaddemu kati? Tuyingira emyezi 8 ng'oli ku ali emyezi kumpi kakali tugenda mu mwaka ng'oli ne alien. Kati ze kituufu kiri nti industry eno bosi wange ne wagiyandeeta zirabye zangayo wapya zangi eri wansi wasemba. Wansi mwali mubizannya mutya? Naye muniga emanyi wabikonde nze ne muniga beno nankulayo okuzoganya beno wanawa ndi weno nga mulimu netteeka oba temwalimu okutwala. Kati odenze badde nga wano mu Kampala nga tulina batopa abasembayo site ate ino omwagambayo. So industry ogirabye ey'abayimbi enkokole ziri bayimbi ba promoter ogirabye oti ogireetinga otya 2023 omwaka gwegibaddemu? Kyanyinza okugamba eno industry eyonga iyo bino ebintu biba ddala bya ddala nze bukyangamba wona sanko bintu bya kale nga tuli baniga nego baniga ffe bo weno wansi kati bino ebintu by'abaana abantu biba ddala bya ddala nnyo temulimu kuzannya bubadi, mulimu okufa kungi. Abasinga balowooza akyali mu wakati n'ebbajjo kaali kabadi bintu amajero mubuuza ng'ekituufu era singa teyadde pepa sipuli yani kubudde ekyandizeeko alowooza kabadi wa video shoot bwebuuza mbajjo baani obaaba era baba nga bwe tusanga nga tebalina kamera basobola okukubuulira ne bakugamba ekiriwo ne bagamba kubanga ono bosi waffe y'omulaba kati gwe mulaye nga Pablo Escobar nti ali mu ggwanga lino eno nti Pablo Escobar waamu aliyeni waamu mafiya bosi mu mbeera n'abantu ebintu bibadde bitambulatambula ku street nga bagamba bosi ono anafuya sayidi eri abantu gye balowooza ey'amaanyi ey'abantu emanyikiddwa nga people power oba nope nga anafuya omukulu amanyikiddwa nga kibanda weeri kale abasinga bamanyi nga Bobi Wine. Kati olaba bosi ono waffe omulaba muntu wa ddala twabeerangawo n'abasajja ba nope tewali buzibu kati bane babawunsa bayo bonna zenganze nawonda Bobi Wine nenkwata akalulu kange nenkalaga ensi abaze bagamba nti naye muntu wakyagulani abantu nabo banyininyini abeera n'omukulu bakimanyize kikintu kusaidi yaabwe bakimanyi nti Bobi mu byobufuzi owagira Bobi Wine bo bali bakimanyi asikyamuwagira basimuwagira naye mbula ebisingangayo byali esebo ali muntu wa Bobi Wine wali muntu wakyagulanyi nnyo mu mbeera eno awo wenyini ku Fango netufunidde amawulire nti mwakoze dda fuupu Fango Unity platform kati omukulu ali mu byaddala oba agezesaamu omukulu bagamba nti mulabewo tomwanga mukisa gwakubiri tujja ku ballot paper omukulu ajja ebyaddala. Oli serious? Ibrah sembeza microphone eyo omukulu ajja ebyaddala ebyaddala ajja ku ballot paper anti bagamba tiyasoma bagamba tategeera bagamba mulimu amayirungi mulimu amayirungi n'omunyi w'enjaga abalabe ne Bobi byasooka webityo naye bino byaddala kati olaba papa wange eyo omukulu ono yali yakubidde nnyo ne ku sayidi era ng'alaga sayidi nti ye muntu wa papawa ate tebeera ku sheezo era owulira bagamba nti kituufu kiri nti Bobi Wine abantu baali bamwerabira era nga amazima nga yo gaali naye nga omukulu lwabeera eyo ageza kufuba obayisa musenyi nti bannange kibyonna bye mukola okola mukole naye temuvumangani Bobi Wine layini eyo njijjukira performance za alien wakati otunulira abanga akuba freestyle n'akamaliriza temuvumanga Bobi Wine nga nebulonawona bwe tugenda abantu bakakwata nti omuntu abalina okukola ki okuyimba ku Bobi Wine nga abajjukiza omuntu abateekamu naye ate nga talina buddeawo bagamba bannange temuvumanga Museveni atabulina naye ng'alaga sayidi oli serious? So mu mbeera eno enkolagana Bwange yali ku sayidi yakwata akalulu konnookawa ne Bobi Wine mu kalulu akawedde osuubira oba mu byogerayogera enkolagana ya Bobi Wine ne alien skin eri etya? kati enkolagana
era baali basisinkanyeko oba baali beekubiddeko amasimu bonga bo baali baagala omusisinkana naye nga ye nga yeera kuva ddanga era nga bagamba kimuzi kambeera eno gye ndi nawe mubeere eyo ye nga tanyo ebintu bya bufuzi bineeno kubanga ye nga ye muyimbi wa ggwanga